ebintu ebimu bwe bibeera bimeruka abantu abasinga tebabiwa makulu wabula bwe bituuka mu maaso eyo nga bikuze ne bifuuka ekintu ekirala kye bataasobola kuteebereza batandika okwenenya n'okwejjusa nti kale singa kino twakikomya nga kyakatandika okumeruka oba oli awo ne batandika n'okwekuba mu bifuba nga bagamba yii kino lwaki tetwakiraba naye ng'amazima gasigala nti ekintu ekyo baakiraba ne bakinyoomerera oba oli awo ne batakiteekako nnyo maaso ne kikula then mbukulu bwakyo ne kiryoka kibasumbuwa ekikolwa ekyabaddewo olunaku oluyiseeko emabega alien skin nga akubibwa alien skin nga alumbibwa abavubuka oba ebibinja ze tusobola okuyita gangs ezaamukozeeko effujjo of course naye tetugenda kukibikkirira naye n'ekibinja kye basoose kukola fujjo now ekikyamu njagala tukkirize nti kikyamu era ekibi tukiyite kibi n'ekituufu njagala tukkirize nti kituufu tukisiime nti kino kyekibadde ekituufu ebigambo bye ngenda okwogerera mu vidiyo y'olunaku olwaleero nkimanyi biyinza obutakusanyusa buli agenda okulaba n'okuwuliriza vidiyo yange eno naye njagala tusigale nga tuli ku kintu kimu nti amazima gabe mazima n'ekikyamu kibeere kikyamu waliwo akatambi ke ngenda okukuzanyira nkubulye ne results sofa ezigenda okuba nga ziva mu bino ebimu ku ebyo bye muli kugaya olwaleero biri mu kkula biri kusajjuka otuuka ekiseera nga tetukyalina control mu abantu oba ffe abali eno ngenda kutuuka ekiseera nga sikyasobola kwogera ku kikyamu oba nga sikyasobola kwogera ku kituufu nga bwe kirina kubeera mu butuufu bwakyo naye nga kozi ya byonna yali nnyangu ya kugema kati ekisinga okubeera ekikulu katwogere amazima abantu batukyawa olw'amazima naye nga mu maaso bajja kutusiima olwaki bagenda kutusiima olw'amazima nkwanirizaako nga sindaba nakuwa katambi kano tuli ku Mukutu Viki exclusive gyosinzidde okubeera ng'otulaba okosaako okuba ng'otuwuliriza ekyo kyokola kyamaanyi nnyo era nkubuuzaako nti gigenda gitya gy'otuusaako engalo ku mulimu w'osinzira okubeera ng'okakkalabiza vidiyo mbombeefu oba ekitalo nkusabye sooka ogiweka like kijameko okuba ng'edduka ku misinde egy'amaanyi information etuuke kwayagala ogiraba n'okugiwuliriza mukadde tukusaba mbutongole otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu guno ofunenga latest updates ne latest information tukuwa mawulire mbutuufu bwago ate tukuwa mawulire nga gaakagwawo mukadde kegagwirawo nawo nsaba ompeeyo seconds 48 zokka tuwulirize katambi kano then nzije nkwongererezeeko oba oli akubisinga katambi byogenda okuwulira kubadwe tumuwakalu tujja kukubali eni wane tiringa ebikondere sekulide ali eni mwana elyo banja otukira wano tugenda kuyu ogiraba wanewa tiringi yakanenga bimese biri ebyo tujja kuyo matako mugambe tiringi eno baitayo tiringi mukogera kumubana kwa masi zera waje madamu manya seno kufukamira abukamide ali waliwo ebintu ebimu nga bwe biba bikula abantu babimma obudde bwe bituuka mu maaso eyo nga bwe ntandise nkugamba vidiyo eno ne bifuuka ekirala abangi ne babulwa control ku byo abavubuka bangi bali misguided abavubuka bangi bali just excited abavubuka bangi bamisusinga internet ekyo ffenna tugenda kukkiriza era internet ebavuga speed tebamanyi kiki kye bakola ekituufu ande ebiseera ebisinga tebalina guidance eri mu mikono mituufu gisobola kubayambako oluvannyuma lwa bino byonna ebyabaddewo olunaku olw'Essande n'abyeko akatambi akalala bwe mukafuna nkabazannyire akatambi ako kabaddemu abavubuka nga tebakozesa na madaala bateekawo migongo gyabwe omulala n'alinnyako ne batandika okuwanulayo posters z'abasajja abeesimbyewo n'abakyala abali mu kibiina kya National Unity Platform
obanga bawanulako buli kipande kyonna ekirike ekifaananyi kya Bobi Wine. Ekisookera ddala nga sinnatandikira na katambi kano kennyini, abavubuka abalina abantu be bakkiririzaamu bwe batuuka ekiseera nga bafuuse ba diehards bavudde mu bafans, waliwo level kwe batuuka ne babanga balinganga abatakyali in their senses. Oli n'akwata face ye n'agiteeka mu katambi n'alinnya ku mugongo gwa munne n'awanulayo ebipande by'abanna byabufuzi, ebipande ebisasulwa ssente okubeera ku miti egyo, era ng'okukwata ng'oyuza n'obuyuza ekipande ky'omuntu mu kifo w'abeera akitadde nga yafunye olukusa gubeera musango. Bate byonna omuvubuka ali misguided oba alina obusungu obungi oba oliawo olw'okumukwatira ku muntu we n'atekinga step gy'atekinze nga tasoose kwebuuza emutuusaawa. Abavubuka bano boolaba mu katambi bagamba bettirinye bangi bakulaga balina kye bawagira ante tugenda kibuusabuusa. Balaga bawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye wakati nga bawagira oyo omuntu waabwe gwe baagala balina be beewerera. Wakati mu kwagala okubaako be beewerera ne be beewerera bali kuba nga baagala kudda kwewerera na kutuusa bulabe ku bano abagenda maaso n'okwewera. Tulina ekintu kye tugenda tugayaalirira singa tubeera tetukitaddeemu mpisa. Of recently, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakajja atongoze akawefubewe gwe yayise ow'eggaali. Era mu bitundu bino byennyini ebya Eastern Region bye twogereramu yakajja ayogerezeganye n'abakulembeze 40 ng'abakulembeze bano abakubiriza era ng'abatuma bagende ku ground bazimbe eggaali, si mu baana, si mu bavubuka, si mu bakadde. Era lunaku olw'ejjo nzijukira nazze ne ku seti wano ne mbanyonnyola eggaali kyeki okusinziira ku bigambo bya Bobi Wine bye yagenda maaso n'okukozesa nga nnyonnyola eggaali kyeki, nti kyekibinja ky'abavubuka abatonotono oba kyekibinja ky'abakadde abatonotono oba kyekibinja ky'abaana abatonotono abo ababeera basazeewo okwegatta olw'okuziiza ebikolwa ebikyamu ebyali kutuusiddwako Ssekinoomu. Ebikolwa ebyo n'oba ng'obyewona singa obeera oli mu gurupu y'abantu abalina empisa, mu gurupu y'abantu abalina obuwulize, mu gurupu y'abantu abatali mu butabanguko. Now ng'ebyo tubitegedde ne tudda ku mpisa ey'abakuumaddembe nti ebitongole byonna ebyo by'okwerinda okuviira ddala ku kya Uganda kya UPDF gira ddala mpaka ku kya poliisi babatendeka nga babakubiriza okubeera n'empisa okwosaako n'okubeera ne control ku by'okulwanyisa ebikolaki ebibaweebwa. Abaana bano tebalina byakulwanyisa, ekyo tukkirize, naye bali too dangerous than omuntu ayina ekyokulwanyisa singa abeera misguided oba ntegeerekese. Ekikolwa kyabadde kibi ekyokuba alien skin, naye era ne alien skin n'ekibinja kye ekikolwa kye basoose okukola nakyo kyabadde kibi ekyokukuba omu ku bano. Ekyo tugenda kukkiriziganya oba tugaane okukkiriziganya. Yes, we accept nti olutalo lwabaddewo n'olutalo lwabaddewo lwa butamanya lwa buli sayidi, nti gwe bakkuba olina kureactinga otya, tolina kureactinga na kkubo oluyi teruzzibwayo luyi. Ekirungi omwana agambibwa okuba nti eyasoose okkubibwa mu lutalo lwa alien skin ku mukolo yaddusiddwa mu ddwaliro. Ekyo kibadde kimala okutwala alien skin n'akabinja kakakubye mu mbuga. Naye ekibuuzo kijja nti bano ababeera bagenda okuddukira mu mbuga banaafunayo obwenkanya. Emisango emeka alien skin gy'alina egyekuusa mu buvuyo bw'okkuba n'akabinja ke nga gigenda ku poliisi ne gisolovingibwa gye giri tegiriiyo. Kati bwebanga
ekintu kino kitulemye okuhandolinga okuvira ddala mu Uganda security operatives mpaka wano wansi kuffe bannansi ku ground tugenda kwesanga nga tugenda tandika okutambulira mu busambatuko omuzungu bwe yayita mob justice. Ekyakoleddwa tukirizo batugane it was mob justice. Kubanga okuba omuntu n'omwononera n'ebibye nga toli muntu omu obeera okosezza ebintu bingi era ogwo bwe guba musango baba bagenda gutwalira mu nkola ya mob justice. Ekyo ky'ekintu kyekimu kyekyatuuseewo ku musirikale oba kyekyatuuka ku musirikale eyibanda eyaddira n'agenda ku lumbe oluliko omusibe yafudde nga yafiiridde mu kaduukulu ate ng'omuntu y'omu gwe baweereza wansi ku ground okola operation y'omu ye yali ku operations ezaakwata ki ezaakwata omugenzi. Kati police amagye n'ebitongole by'ebyokwerinda bwe binaaba tebivuddeeyo kukola kisoboka kulaba nti bakwasa ennono y'ebitongole byabwe kigenda kuwa omwaganya munene nnyo bano abaana abo wansi oba bo be batwala ng'abaana ba ghetto nabo okuvangayo okulwanagana na buli mbeera gye basuubira nti basobola okweteerawo obwenkanya newankubadde amateeka gyegali agasobola okukwasa obwenkanya oba agasobola okuleetawo obwenkanya. Bwe ntunuulidde vidiyo y'abaana bano nga engeri gye balinamu obumalirivu bakambwe beesunga era beeswanta okukwata ku muntu yenna ataataaganya ekyo kye bakkiririzaamu. Naye ekibuuzo kiri nti ekyo kye bakkiririzaamu kivaayo okubagayidinga nti yes mutwagala mutukkiririzaamu but mukoleko bwe muti mweno layini oba olw'okuba mutwagala mutukkiririzaamu mutambule nga bwe mwagala. Kino saagala tukibeesinze ku saidi ya Nuup, saagala tukibeesinze ku saidi ya Bobi Wine, tukibeesinge ku buli situation oba ku buli muntu yenna ayina abamukkiririzaamu era ayina abamwagala. Waliwo tiimu egamba nti ffe tuli ba diehards ba Alien Skin era nga Alien Skin ne bwayogera bagamba yes papa ayogedde top boss akimaze. There are some people nga bo bali very comfortable mu bifo byabwe bwe bali ng'era kyonna ekijja okuyingirira erinnya National Unity Platform they are ready to battle era nga bali ready okufiiririra National Unity Platform. Ekibuuzo kiri nti gwe ayagala National Unity Platform n'abulamu bwo bwonna oli guided by National Unity Platform? Gwayagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine oli guided by Bobi Wine? Gwe ayagala General Muhoozi Kainerugaba oli guided by him? Gwawulira nti ku President Museveni kuofiira are you guided by him? Oba gwawulira nti oyagala nnyo Alien Skin, is he the right person to guide you? If you find that very person gwofiiririra gwoyagala gwoyirawo omubiri si ye muntu omutuufu okuguidinga, nja kusaba at least you move on, look for another person gwoba omukwano gwo ng'agenda kuguidinga. Tuyita mu kintu kino one by one. Bobi Wine bwe yali akubiriza abavubuka n'abantu bonna okuzimba kye bayita eggaali, yababuulira core values z'eggaali oba yababuulira omulamwa ogubazimbisa ki eggaali. Bobi Wine bwe baali bagezaako okumugamba nti ba foot soldiers bakola ebikolobero way back, eyo gye yali atambulira nti babba obusimu and all that, he proved abo abaali boogera
nti abaana bano bakola ki babba yakola ekisoboka kyonna natuuka bano abaali bagamba nti abaana bano ba foot soldier babbi ne batuuka n'okulaba ku results ng'ate bano abaana be bakwata abaki ababbi sometimes nga bakwata n'abo abambala ebyambalo ne bakola ki ne babeerimbikamu ekyo Bobi Wine aba nga proving right nti abaana b'entambula nabo si baki si babbi ne banoonya ekirala abaana bo tambula nabo bali ABCD mu capacity ye mu guidance ye yasobola okuguidinga abaana bano and even up to now akyasobodde okubiriza abaana. That's why buli olaba bakunganye oba buli walaba bakungana abagamba ebigambo ebifitinga mu society oba mu situation gye babeera balimu mu kiseera ekyo bwaba nga bagenda kutambula abannyonnyola bakozese batya ekkubo era bafe ku bulamu bwabwe kyenkana ki okulaba nga batuuka era bwe batuuka beeyise batya ku bantu abatali bamu ku bo era n'abalabula nti in case of anything musanze omulabe mugenda kukihandolinga mutya n'ababuulira A, B, C. My question is NRM General Muhoozi anyway Betty Nambo's Honorable Mathias Mpuuga and bonna bemumanyi bannabyabufuzi n'abayimbi bammwe bwe baba bayina enteekateeka ez'olukale bagezaako okugaidinga abantu bano be babeeramu. Omuyimbi bw'aba agenda ku stage afuba nnyo okutwala obudde nga tannatandika kuyimba oba bw'alaba audience ye ng'etandise okukyankana n'ayina engeri gy'asobola okuzza emitima gyabo n'abagaidinga ne babeera in a perfect line oba abaleka n'agamba nze bakanyama bange banzije ku stage n'atajjaawo kooza eri. Tugenda mu kalulu 2026 ebimu ku bitutwala mu kalulu birimu okukyusa obuyinza birimu okukyusa ebifo by'obukulembeze ku buli mutendera naye ate mujjukire temwerabira nti ebitutwala mu kalulu birimu bannabyabufuzi betulinako n'ennugu oba n'empalana kati singa oyo gw'owagira takugaidinga ogenda kola kyabawagizi boono because si ffenna tuwalana oba si ffenna tetwagala services zaaliwa zaali mu buyinza but singa tusinkana abawagira ono ali mu buyinza oba abali mu position omuntu gy'ayagala owaffe gwe tuwagira gwe tugamba nti agitwale tugenda batreatinga batya. Tewagenda kubeerawo chaos, tewagenda kubaawo okuttingana, tewagenda kubaawo obuvuyo because kino kye tugenda maaso n'okulaba kiraga abavubuka abakadde abaana abamalirivu to sacrifice whatever they have in life okubeera nti batuuka ku kye baluubirirwa. Naye remember abo bonna abalina kye balwanirira okutuukako bafubanga bwe basobola okutuuka gye baagala. Abafunye omukisa bagayidingibwa ku butya bwe bayinza okutuuka ku kye baagala. Abatafunye mukisa olowooza bo ki kye basobola okukola ate nga baagala okutuuka gye balina okulaga. Wakati kati mu kkubo eryo olowooza ki ekiyinza okubeerawo. 2026 nga asemberedde abantu bangi bagenda kwongera okutya okugenda okulonda. Ekyo tukkiriziganye oba tugaane. Kyerabikidde lwatu wano mu kalulu k'Kawempe by election. Population y'abantu eyalonda mu bululu obuwedde yasalise almost 60% ku bantu abalonda mu by election. Twogera ku neeyisa y'abantu abalina be bagoberera ng'abo be bagoberera tebafuddeeyo kugaidinga bano babagoberera. If the UPDF
and the Uganda police was in a good manner mu kaseera ka by-election ya Kawempe tetwalifunye bululu butono ku side zombi era abalonzi tebaliganye kwenyigira muki mu kulonda but because of their manners ezalabikira from day one mu by-election za Kawempe North zirina beza intimidatinga ne bagamba for kulonda ntai kati kuba mwaka fananyi bana abalonze singa bukera kumatya nga balowooza nti be baawangudde omuntu omu yababbye obululu bo kiki kye basobola okutuusa ku ono gwe babeera balowooza ababbye obululu ate nga bamu babeera bagenda kwegattibwako abataalonze nga balina gwe baali baagala okulonda naye nga balina bye baatya so ekibuuzo kiri nti ani agayidinga Uganda police ani agayidinga military ani agayidinga ba politicians oba bana ababagayidinga abalina otugayidinga ekiyinza okuhappeninga bo kye baagala tukkiriziganye nti abantu baagala kulaba buvuyonga buno baliira mbuvuyo oba tugambe nti bino bigwawo lwakuba tebabimanyi nti bigwawo omwana addira emikono gye gino n'agiteeka ku colans n'atandika okuba push-ups bwabuuka bwagwa but colans oyo amalako mupiira njola kati ate olususu kati olowooza omukono ogwo gusobola kukuba mu luba n'osigaza ki weebuuze singa okay singa kukyabaddewo eyiganga ku Sunday Alien Skin yagezezzaako okulaga omutima nti nze wendi ndi soja sina gyendaga kanfe nammwe nga bwe yayimba nti dedero fango ni mututtira wano n'atadduka kiki ekyaliddiridde olunaku olwali mulowooza twali badde mawulire ki because it's alleged nti abamu ku babe balina gwe baakubye ne bamutwala n'emuki n'emuddwaliro and it's alleged nti ayina omu kumwagalwa ow'abangi gwe yayogeredde abagoberezi bye balabye nti bikikinike kati mulowooza awo tewabaawo chaos so tusaba abakulu abatanalabira ku bakulembeze bannammwe oba ku bakulu bannammwe mu bifo ebirimu ettutumu bye mulimu muyigire kuba bikoze bw'oba toyina mukulembeze munno oba mututumufu munno ky'osobola mukoppako teekawo empisa ezizo zoyagala abakugoberera batambulireko otherwise abaana bagenda kusibira mu makomera nga bayitirivu just because nti bali misguided omwana najjayo poster nga takimanyi nti ne poster gyayuza musango gumusibya ne gumutwaze ruzira ogenda kutuuka ekiseera nga poster ya NRM waliwo abagalo giyuza ng'ate ne poster ya NUP waliwo abagalo giyuza mbibiri otuuka ekiseera gwe wajjemu ogamenze bali beevuga byabwe nze sibirimu naawe ogende ku makya ku Paul gye wataddeko poster nga ku poster ye yajjema bagikoze eki bagijjeyo owa FDC nga nawe wefudde nakyesirikidde otuuka ekiseera nga bakugamba nti wano twagalawo poster ya kaleegi emu owa FDC otwaleyo abatuteyo poster bakubwe nawe kenyini poster yo bagiyuze so let's work together let's stand up together tugaidinge bafanzi baffe tugaidinge bafollowers baffe obululu obuwedde oba omulembe oguwedde obuvuyo bwalimu mu by'obufuzi naye temwalimu kutiisatiisanga kuno okugenda okweyoleka oba already okwatandika dde okweyoleka
kwe tulaba. Twali badde tunenya abantu ku mitendera gy'owansi, but even ebitongole ebyo by'okwerinda bigezezzaako okusiigira abannansi ekifaananyi nti tusobola otabangula emirembe we tulina ogikuumira, and which is not right. Abatambula emirembe ne mbakubamu omuko gubalagala. Ewali abatambula omukungujjo ne mbagamba nti awo mugenda kutatana bizinensi z'abantu. Bwe babanga abaresistinga emboko tiyagasi n'amasasi ne bivaayo. Kyokka ate wabaawo abalala abayina in the same venue event eyo ne mugiprotectinga mu protectinzi ne muleka bulesa abantu ne batambula mukungujjo nga tewali gwe mukuba ku mukono. Okuvira ddala ku bitongole ebyowaggulu, okuvira ddala ku bantu ab'owaggulu, okutuuka kufa abantu b'ewansi oba abaana ba bulijjo, abaana bannambi n'ekintu. Twegayidinge nga bwe tugayidinga ne bannaffe mu ngeri ennungi. Otherwise, 2026 tuyinza obutaddamu kulaba ku baana baffe n'abakyala baffe nga nanti abamu tuli mu makomera, nga abamu tuli mu malwaliro, nga abalala tuttiddwa, nga abalala tetulinaako na mayitire. So nga bino byonna bisobola okwewalwa singa tuba tugayidingiddwa mu ngeri ennungi. Tuvumirira ne sekuvumirira yenna ng'omukutu Vika Exclusive ebikolwa ebya mob justice, and we condemn abantu bonna abenyigira mu chaos. Naye era mujjukire nti singa abantu abakola mob justice muba justice bagenda kozesa injustice okufuna justice. Kati kiri eri abo abagaba justice okugaba justice, okwewaza bano abayinza okukozesa injustice okufuna justice, because omuntu amaze okunyiiga tomubuulira butya bw'alina kunyiiga. Teri alina control ku busungu bwa mulala, ate era teri amanyi bunne bw'akola ki bwanyiiga. Ojja kusanga oli ng'obusungu bwe bumulagira kubuuka kwesuula mu mmotoka, osanga omulala ng'obusungu bwe bumulimu kugwa mbulago bwa muntu, osanga omulala nga ye obusungu bwe ate kusitula gwali mu mmotoka kukola ki kukusuula eri. So kati obusungu bw'abantu 100 singa tubugatta bwe bw'obuvaamu kye tuyita mob justice, because mob justice taliiko nti galamira tereera. Mob justice taliiko nti tukusaliddeyo kibooko 10. Mob justice oli bwakuba eriiso, oli bwakwokera ennyumba, ono bwalumba emmotoka yo, eggaali yo bagitwalako omupiira, abaana bo batandika okubakuba. So ebyo ebikolwa tetubiwagira kubeera mu nsi yaffe, because bigenda kuzza ensi emabega. Naye ebikolwa ebyo bisobola okuziyizibwa. It's not too late. Obudde bukyali. Bw'oyogera nti oyo ayogera, ndowooza kati olabye ensonga. Tusinkane mu updates eziddako. Mubeere bulungi, mweraba.